Evelyn Nachedwe nze Sandra Nabagala nga nsinzidde wano mu Lubiri Emmengo ewagenda okubeera enkuuka tobongota ey'omwaka guno 2023. Enteekateeka ziri mu Ggiya nnene era ng'olunaku olwaleero lwo lwakutaano naye nkukakasa nti we bunaatuukira ng'ennaku z'omwezi 31 siteegi eyo ejja kuba ng'ate yawanikiddwa dda ng'amataala gaaka. Enteekateeka zo ziri mu Ggiya nnene endala era nga kakasa nti abantu ab'enjawulo abataddemu okuba ng'ate okulaba ng'enkuuka eno egendera ddala mu maaso. Abamu ku bo abategesi we bali bulambalamba okulaba oba siteegi eno n'enteekateeka ziyimiridde zitya. Tutegeddeko nti era olunaku olwaleero enteekateeka zino ez'enkuuka tobongoote ez'omwaka guno 2023 nga bano balinako ekyenjawulo kye bagenda okukola nti bagenda kutalaaga mu bitundu bya Kampala eby'enjawulo nga baguza abantu tiketi n'abantu ab'enjawulo okuba ng'ate bagula tiketi zino ezigenda okubayingiza mu nkuuka ey'omwaka guno. Nga bw'okimanyi nti enkuuka kuba kucakala kudigida, abayimbi ab'enjawulo bakakasiddwa dda nti bagenda kubeerawo obutereevu. Mmwe abaasubwa bato ya Cindy ne Shiba anti mu nkuuka y'omwaka guno egenda kuba ng'ate baddamu butereevu nga bali ku stage era ojja kuba nga onyumirwa bulungi nnyo n'abayimbi bannakatemba ab'enjawulo. Nga bwe nkutegeezezza nti enteekateeka zigenda mu maaso nga bw'olaba nti bo abateekayo stage bagendera ddala mu maaso n'okuteekayo stage. Njagala neegate ku mwami Abitex nga yakuliddemu enteekateeka zino ate atubuulire kiki ekyenjawulo kye balina olunaku olwaleero olwokutaano nga bwe twetegekera olunaku mulindwa olwanga 31 okuyingiza abantu b'abeene mu mwaka omujja nga basanyuka nga badigita. Olunaku olwaleero mukulu Abitex kiki kye tulina ekyenjawulo? Olwaleero tuli mu nteekateeka okutwaliza awamu simanyi nnyo mwenna abali ku BBS TV obwakabaka bwa Buganda nga ndine Beautiful omwana omuwala owakabi owoku TV. Ekyenjawulo kye tulina olwaleero tugenda tubalaga enteekateeka stage mugiraba yakaggwa ebitundu nga 30% naye bwe bunaazibira olwaleero ejja kuba eyingidde 7 ate olunaku lwennyini ebeera 10 ku kinnaakyo ebe ng'etunula ng'enyirira nga nabatanzi. Naye bwe twogerera olwaleero tuli mu kugattagatta okulaba nti tumanyisa abantu ba Ssaabasajja Kabaka nti enteekateeka zonna tuziggyeko engalo. Naye olwaleero essaawa 6:78 tuli wa Kisekka omuloodi Erias Lukwago yagulidde abantu abaayo abawagizi baayo ababodaboda ebintu ebibalirwamu myezi 7 okubawa amafuta bajjuzeewo basobole okuleeta abantu mu nkuuka ku lunaku lwa Sunday eno. Bate tukyayogera 31st tugamba nti Sunday eno reflector tubawe ne tickets tugenda wa Kisekka olwaleero gwe mukolo omukulu gwe tuliko olwaleero n'okutegeeza abantu batandika okugula tiketi eri abawagizi baabwe nga Honorable Sewungo w'Ekalungu yaguze tiketi za $2,000 omuloodi atadde $7,000 okugula abawagizi be. N'enteekateeka okutwaliza awamu okubategeeza nti tekyali kulanga kulala pozi n'okubategeeza tetugenda kukoba kubagamba twagala abantu bakitegeere nti abantu abanajja okuva ku Mande ku Sande ku makya 31st Boy Kyagulanyi Ssentamu ow'ekitiibwa yabongereddeko 5,000 ndi basasula mutwalo kuva ku ssaawa ku makya mpaka ssaawa 8 osasula omutwalo gumu naye okuva ku 8 okudda waggulu mujja kuba musasula siringisa omutwalo gumu n'ekitundu. Kiki ekyamu katono akasente ako abayimbi mbamanyi kabeeyi kali waggulu ebyuma bya bbeeyi publicity ya bbeeyi buli kimu ekintu kirinya ensonga lwaki twagala tukole ebintu eby'omutindo mutuwa akasente buli kimu mukirabe nga kya mutindo. Kyanjawulo ki omuntu agenda okujja mu nkuuka ey'omwaka guno nga ye Sunday gye twogera kyalina okusuubira mu dakiika ntono nnyo nga tumaliriza? Eddakiika ntono nnyo kyonjagala omanye nti eno enkuuka evudde ku analog negenda ku digital. Suubira ebintu saagala bikugamba naye ogenda kubirabako ku nnyini obyeyogerere nti mu butuufu enkuuka y'omulundi guno erina abayimbi 10 n'okusoba ng'ate buli muyimbi amanyiddwa alina yiitize mumanyi omuyimbi yababulako edda gwe mbadde mutakyalaba ow'Emateeto ow'Essembabule buli muyimbi yakubulako olina musanga mu nkuuka. Kyenjagala omanye nti buli kigenda okubeera ku 31st ku Sunday eno mu nkuuka tobongoota kyanjawulo. Ssaabasajja Kabaka yatugamba temubongoota ate musuubireyo omugenyi ow'enjawulo omuyimbi agenda okuva mu East Africa ayinza okuva e Rwanda ayinza okuva e Uganda Tanzania mu East Africa ow'enjawulo abantu gwe muyinamu ennyonta okumala ebbanga eddene. Eno enkuuka buli ekigenda okubeeramu kigenda kubeera kyanjawulo. Tubalinze ennaku gy'omwezi nga 31 nkuuka tobongoota.
kale webale nnyo omukulu Abitex nga yakulembeddemu enteekateeka z'enkuuka ez'omwaka guno 2023 nakutegeezezza dda nti tuli mu Lubiri Emmengo awagenda okubeera enkuuka. Enteekateeka zonna zigenda mu maaso. Akugambye nti essaawa yonna stage ejja kubanga ate egibwako engalo ate era n'akutegeeza nti abeewa Kiseka bajja kubasalako akadde konna mubeere ng'ate nammwe mweteekateeka okugula tiketi zammwe ezibayingiza mu nkuuka ey'omwaka guno anti tobongoota. Nze Sandra Nabagala nkoze ne Robert ku kamera nzizeyo mu studio ewa Evelyn Nachejwe otongereyo n'amawulire gy'otobadde. Kale webale nnyo Sandra Nabagala ne Robert okututuusaako ebigenda maaso awo mu Lubiri. Enkuuka yiyo eri mu Ggiya enteekateeka zitambula bukwakku kati nga